إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abibitibwa twamaliriza ekikolo ekisooka Sheikh twakimaliriza kikyagenda mu maaso. Naam. Sheikh Osama Burhani Sendagire yabadde atusomera kakati ate ow'ekitiibwa Nasifu Mulindwa Basari kitiibwa hafidhahullah yagenda okubeera nga atusomera. Ow'ekitiibwa Ali Kirima yali mu byuma injiniya yali mu byuma wano. Naam, hayyakumullah. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه وعفى عنه وقد بين الإمام أحمد رحمة الله عليه ما يجب على المسلم أن يتعلمه فقال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله وصلاته وصيامه ونحو ذلك. فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان. فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يباح أو ما يحتاج إليه من المعاملات ونحو ذلك. وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك يجب أن يكون الإنسان عالما به. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. balungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tukyagenda mu maaso n'ekikolo ekisooka Sheikh kyeyakulembeza rahimahullahu tabaraka wa ta'ala nti daawa y'abasalafu efaayo ku kumanya ilmu, okunoonya ilmu ya sharia, ilmu ya qala Allah qala rasulullah fi hin ng'ate ku sayidi eri endala y'ebibinja ebingi kaweefuba aba mulala. Ebirala obisanga nga kye balina okusooka okutereeza tutuuse tutya ku kino, tutuuse tutya ku kino, tukoze tutya kino mu bintu ebyenjawulo, ilmu neesuulibwa ebbali. Ebirala tulina okusooka okukola development bweggwa tusooke tutandike kino. Naamu abantu okwekulaakulanya si ekibi, naye bano bo kye bakulembeza ebibinja ebyo ebisigadde. So nga ate kino ekibinja kisobola okuba ne developments ez'enjawulo, naye ekikulembera al ilmu ash-shar'i, era kaweefuba ateekebwamu eno n'eno okulaba nga ilmu yeefunibwa n'okuguka mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati mu kifo kino Sheikh n'atulaga nti ilmu esobola oteekulwamu okunoonya ilmu kuno emiteeka ebiri. Waliwo okwetteeka ku buli musiraamu yenna, n'obawo n'okulala nga singa wabeerawo abafuddeyo basobola okumalira abalala. Era kwe kuno kwatangaaza wano n'ebyetwasembyayo ebigo bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mu kitabo kye al-usulu thalatha oba thalathatu al-usul. Lirwe erinnya erisinga ku kitabo ekyo kiyita tutya? Al-usulu thalatha. Amanyi baawukaje al-usulu thalatha oba thalathatu al-usul. Zentera kulaba al-usulu thalatha. Naam, ekika exercise tugibalekere eyo inshallah mugende muhaqqaqe kuyo. Barakallahu fikum. Yagamba Sheikh i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba masail. Kati mwago ensonga ennya zetuteekeddwa okumanya. Ensonga esooka yeyaki ey'okusoma eddiini yaffe al-ilm. Atonna bakwogera kola n'osooka otegeera eddiini yo. N'agamba wano rahimahullah
شيخ وفوات عندك الدوكس وقد بين الإمام أحمد رحمه الله ما يجب على المسلم أن يتعلمه. الإمام أحمد رحمه الله يتنينيو لكو mwebyo omusiraamu byakakatibwako oba ebimukakatako okuba nti abitegeera abisoma abimanya. N'agamba rahimahullahu tabaraka wa taala yajibu an yatluba min alilmi ma yaqumu bihi diinuhu, ebiyimirizaawo eddiini ebikolo ebyeddiini ye biteeka ku buli musiraamu okubanga abikola ki abimanya. Qiila ne bamubuuza mithlu ayu shay, nga ki? Qaala alladhi la yasauhu jahluhu, nga tayinza kuba nti alina ebbeetu okubanga ebyo tabimanya. Nga ki? Salaatuhu wa siyaamuhu, kwa buli musiraamu alina okukola ki? Okusaala. Kasinga bamubuuza esswala ng'abuuza esswala, oyo buba ebyaddiini kyeyo. Bamubuuza okusiiba, abasiraamu nabo basiiba, nga yeebuuza bwebuuza, kati oyafaanako bw'atyo ebyaddiini kijagenda okukola. Waliwo nga byatteeka ku buli musiraamu kuba nti ebyo abimanya. Naawe ebyokulabirako ebyo al-Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa taala. Faladhi yajibu ala al-insani an ya'mala bihi, waliwo nga ebintu byatteeka buli musiraamu okubikolerako, buli muntu okuba nti alina okubikolerako. Ka usuli al-iman, ebikolo by'obukkiriza ebyo buli musiraamu alina okuba nga abikola ki? Abimanye. Wa shara'i al-islam, lw'amateeka g'eddiini y'obusiraamu, empaji z'obusiraamu ezo ziri empaji z'obukkiriza ng'azimanye. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, alina okuba nga akkiriza. Mathalan bwe tugamba malayika za Allah, senga abanga bamugambye Jibrilu, ng'agamba waliyo ne malayika gye bayita Jibrilu, oyo obusiraamu bwe bubeera butya? Na malayika zazikkiriza, malayika za Allah bazogera taziwakanya, kimanyi gye ziri. Nene bamugamba mathalan Jibrilu, n'agamba ye eriyo ne Jibrilu, oyo aba musiraamu, oyo abeera musiraamu. Anti kati oluvannyuma lw'okuba nti abuuza tamanyi, bw'amala okutegeera abayinza okuba abadde tamanyi bumanya. Kyetwagala ekisooka okwanukula, Sheikh yakitugaziiriza musiraamu. Naam, kitegeeza naye zaategeddeko amannya alina ozikkiriza, taziwakanya. Mathalan bwe bamubuulira nti Jibril malayika ya Allah erikola, tagiwakanya nti aa. Naye bw'aba badde tagimanyi, timatha tamanyi Jibrilu yajjanga n'obubaka takimanyi, tetumukola ki? Tetumujja mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Naye alina mu kukkiriza okutuufu waliwo mathalan malayika tulina okuba nti zetutegeddeko amannya tuzikkiriza, tetweteerawo zaffe. Senga oli ateekawo, oyo abeera atya. Mathalan gende nga mu Buganda bateekawo malayika walumbe, etalina we yajjira mu ddiini wadde ne mu hadisi enfu oba ne mu byafaayo ebifu ku mulembe gwa nabbi, nga waliwoko malayika yayitibwako ani? Walumbe. Naye kati ogiwulirako ne ku bituuti oliseekanga agira bannaye, kiri kitya kwoyo ateekawo malayika eyo? Anti abamu bagamba nti baba bavunudde malakul maut. Abamu buyinza bambi okuba obutamanya, nga yamanyi bwe tuba tugenda malakul maut kivunulwa nti walumbe. Naye oli bw'aba ategedde ilimu n'emutuukako n'ategeera obufu bw'ebyafaayo bibaluka ebyo, walumbe gye yava, abantu mbu okufa gye kwava, tewaali kufa, ebyannambi kintu ebyo, n'asigala nga akanyadde okubiyimirizaawo, oyo obusiraamu bwe buyinza okuggyako akabooza. Naye bambi mulimu abamu abatamanyi, nga yawulira bulizi malayika walumbe, malayika walumbe. Naye tekiriyo, tetulinayo malayika gye bayitaani walumbe. Era malayika y'okufa n'erinnya eryajja mu Qur'ani, Allah lyatugamba qul yatawaffaakum malakul maut. Waliwo eddala eryasaasaana naye nga terina bujulizi butuufu eriyitibwa malayika eyo. Naam, Israel siri tuufu,
idhan ayitibwa malakul mauti. Kati mu kukkiriza ebyo ebikolo omuntu ayinza obutagaziwa nyumba nga erimu tagimanyi malayika ezikola kino ne kyonga wano ebikolo ebyo waggulu akkiriza ati malayika za Allah tabaraka wa taala yeziri. Wama yajibu ijtinabuhu min almuharramat, waliwo ebintu nga tteeka omuntu kimukakatako okubitegeera n'okumanya nti alina okubyesamba akimanyiddwa mathalan obubbi eri alaba nga buyinza okuba nga buli halali, obwenzi, obulyazamaanya n'ebirala. Wama yubahu, n'ebintu ebikkirizibwa. Au ma yahtaju ilayhi fi almuamalat, waliwo ebintu nga muamalat mu kuwangala n'abaganda baffe nga bikkakatako okubitegeera olaba ogenda okuwangala ne baganda bo. Sheikh waffe yali tusomesa kitaabu al-buyu' n'atukubiriza ati muyite n'abasuubuzi bonna bajje babeerewo ku mulyango guno kuba bayingira ekintu ne kibakakatako okutegeera kyebakola kyebalimu. Era kikulu nnyo banne omuntu okuyingira nga mu busuubuzi obwo amanya bamubalaba nti olina okusooka okuba ng'obutegedde oleme kukolera mu buli azamaanya riba n'ebirala ebikolebwa. Wanahu dhalika yajibu an yakuna al-insan aliman bihi. Naam, tfaddal. أقامي أنتي سؤال هل والسؤال أهل العلم وسؤال أهل العلم وسؤال أهل العلم من العلم، فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله تبارك وتعالى فمن سأل أهل العلم، لا تقال فمن سأل أهل العلم، أهل العلم. نعم ذكر كماني أتيامكم من العلم. نعم seka musembereza kazi ndala. Faman sa'ala ahla al-ilmi fakad istadara lidinihi. Naam, tewali amuyambako mwenyini nyini chiweyo mafuulun bihi. talinze kumuwola. Mashaallah. Naam, kituufu. barakallahu fik. Mashaallah. Naam. أقامي أنتي فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. نعم. يقول الله عز سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. Aya ifo bibiri mu Qur'ani mu suratu Nahl mu kifo ekisooka aya wanajukula za 3 mu kifo ekiddako 4. Kati agamba Sheikh rahimahullahu tabarak wa ta'ala wa su'alu ahli al-ilmi min al-ilm. Kuba waliwo omuntu ayinza ga ffe tuna bayibuli erimu yonna tugimala yote la n'okubuuza abamanyi eyo nayo erimu kikulu. Waliwo ensonga gy'otamanyi Allah aterawo muki omulyango kuba abantu abamu batya n'obuuza iffe tunaaba buli omwoloza naaba mumanyi buli la n'okwebuuza kubaki kubamanyi eyo nayo ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala yakitulaga mu Qur'an naga faman sa'ala ahla al-ilmi faqad istanara lidinihi. Omuntu eyebuuza kubamanyi aba atadde ekitangaala mu ddiini ye. Eddiini ye begenda kubanga ntangaavu kuba byakola bikolera kumanya kyatamanyi naddayo eri abaki alamanyi. Allah yatugamba wafaala ma yajibu alayhi, era yaba akoze ekyo ekimukakatako bwaddeyo neyebuuza kuki kubamanyi. Naam, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. Tulaga ekyetteka ekyo muyingiramu n'okubuuza abamanyi. Waliwo ensonga nga tonnakola n'olaba abamanyi bo bagamba ki ogwo muteeko ogusooka. Naam. وأما الثاني وهو فرض الكفاية من العلم فهو ما دون ذلك، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد
وغيره مما يتطوع به. نعم. الشيخ atulaga omuteeko ogwokubiri ilmu agiteekuddemu waliwo nga ffenna tulina okwefaako kuyo ya fardu ain kane tubawo ne fardu maatha kifaya nga abamu bwe baba bafuddeyo ne bagitegeera mathalan nga boolaba ilmu ya faraidu tulinawo ku kitundu abasobola okukola ki okugaba emaali omuntu afudde egabwa etya ilmu ya mathalan janais kusaalira okunaaza kati agamba alayhi rahmatullah waliwo ilmu eri mu layini eyo min alilm ma huwa duna dhalika nga teri ku ddala lyeri nti teeka buli musiraamu alina okugimanya walishtigaalu bihi afdalu min alishtigaali biqurubati nawafiri alibadati ala sahih naye eno irimu nayo gifaako ennyo nakyera kinene kisinga omuntu okuba nga akola ilmu eno eya sunna eyakyeyagalire mathalan okufaayo ku ilmu eya fardu naye nga fardu yayo egwamu omuteeko ogwokumeka ogwokubiri kisinga okufaayo ku ilmu eyaki eya nawafiri sunna oba kitegerekese bulungi zonna nnungi naye omuntu okufa ennyo ku kirigwa mu layini ey'etteeka kisinga okufa ennyo ku kino ekyaki kyakyeyagalire ekyokulabirako kye muba mutwala ekirungi ye hadithi ya wali hadithi entuufu eri mu sahih bukhari n'ebitabo ebirala era Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagizimbirako nnyo ekitabo kyekirungi ekya al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan okwawula wakati wa mikwano gya Allah omusaasizi ne mikwano gya shaytan kuno ku nsi waliwo abantu nga batambulira kuno ku nsi nga mikwano gya Allah ate waliwo abantu nga batambulira kuno ku nsi nga mikwano gya shaytan kitabe kye yawandiika ekirungi kwe bali kuno ku nsi nga abantu mikwano gya Allah ate abalala nga gyo mikwano gyaki mikwano gya Allah tubategeera tutya baba n'ebitambaala nkofiira empanvu tubalabira kuki mabegaka waliwo yajja ku TV omusiraamu ankubira ng'oli ali ku TV neerangirira ko Uganda n'agamba nze nkulira mikwano gya Allah wano mu Uganda yajja nga yabakiikiridde yajja ku TVM n'ekitambaala kwe kiri bulungi ng'akulira mikwano gya Allah mu ggwanga lyaki eri Uganda kati tumutegeera ku kikwerangirira n'avaayo n'ayolesa gundi ye posti ni bakiyita batya ekifo kyaliko ekyobukuusa olwo tuba tumutegedde oba tutegeera tutya mikwano gya Allah njagala ibara ennungi entonotono naddala evanga mu kitabo ekyo ekya al-Furqan naam seeka tamusuza qaulullahi ta'ala yagamba ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun Allah nabatunyonaga alladhina amanu wa kanu yattaqun kati ekigambo kino Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kyagalanga nnyo ng'agamba faman kana mu'minan taqiyan fahuwa lillahi waliyan omuntu yenna nga mukkiriza tawhidi tumulaba mufago kisoko omuntu tesoka tulya nnyo bitambaala aliwo ati avuddeyo yeeyogeddeko agambye yakutte ne nabbi mu ngalo ng'oyo yagenda Madina sebo n'akomawo eri abagoberezi be n'agamba Madina gye yabadde agenze nabbi n'asanyuka n'amwaniriza era bwe yatuuse kabuli ya nabbi mbu yajjayo mukono ng'asanyuse mbu waliwo Allah atuuse ne bakuba zitakbira awo nabbi bwe yajjayo mukono kati ne bana abaali bamuwerekedde nabo mbu wambi baayagala bajje bakwateko ku nabbi mu ngalo nabbi mukono n'aguzzaayo n'abagamba sabaka biha okasha Allahu akbar kakati okweyogerako kokkowe kuli naye ffe kike tutunuulira omuntu alina iman tawhidi ddala waali kuba bangi beeyogerako nti nabo mikwano gya Allah nga bakubi ba bitabo bashiri kubasamize bennyini naye nga eno bw'aba ayogera bagamba nti oyo mukwano gwani gwa Allah era nga batiisa n'abantu abali awo oyo bannayo wali awe bakolanga edda batiisanga abasajja abo mutemulabye musajja yajjanga ku mukolo nkuba neekola bweti boogera obuntu obutiisa awo ne bagamba oyo laba n'emikwano gya shayitaani gisobola okukola ebiki
bitiisa ne bakola kino ne kino naye ffe kwe tulabira gwe ne bwala omuntu ne bwabuuka mu bbanga ne bwatambulira ku mazzi mutunuulire fazinuhu ala assunna nga imaamu Laythi bwe yagamba rahimahullah. Imaamu w'Emisiri yali imaamu oyo mukugu teyamanyika nnyo, yali ku eizo okubanga bali ku ddaali erimu ne imaamu Malik rahimahullah oba okubanga yali amusingako. Naye amanyi bagamba olusi omumanyi waliwo ekigambo Sheikh Uthman kyate otujjukiza nga tutuuse ku nnukuta eyo asembe busemberezi muzindaalo yangu wanna akadde katono engeri gyaliwo Imam Shafi'i yagamba nti Laythi kana afqa min Malik naye ba ashabu lam yaqum bi. Mashallah yali afqa ekyo kigambo kyamu ku bamanyi balaba mutuufu yali amusinga naye abayizi ba imaamu Al-Laythi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tebakola nnyo mulimu munene kusansanya ki omumanyi asobola okubaayo nga munene nga ne media temumanyi aliyo naye nga mumanyi munene olusi abayizi ne batakola ki kati sinti omuntu nga kyetwayogedde era wali nti amanyi alabika nnyo ku media bamulaba yajjako ne ku TV ki ento yaba sheekhe w'eggwanga sobola okubeera nga bamulaba eno ne bamuyita n'okumuyita ne bamuwa obulabo basobola n'omuwaayo ebipande ebiri awo ekinene seekamukoze eddangwa n'omusiigira ekifaananyi kye n'omusiigira ekifaananyi kye ne bakimuwanga ekirabo nga baga sheekhe w'eggwanga n'ebirala balina n'emikolo emirala gye babayitamu ne babatikkira ebinene naye nga talina kyakola ki talina kyali. Kati omuntu gwe mukwano gwa Allah tumulabira ku tawhiidi omutuufu n'okutya amazambi ageewaze mu'minan taqiyan yo yaba mukwano gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye omuntu ayebagala amazambi nga bwe beeyita mu abo abasuufi akola ebikolobero ebinene nga bagamba oyo temumwogerako oyo wali balina ne kye balina nno abo nga ne bwakola ezambi balina engeri bo gye bakibisabikasabika mugaga tobaako kyoyogera oyo wali. Sheikh Abdurazak alina kye yatunyumiza ku musajja yebaka ku ndogoyi ne babagamba ekyo temubaako kye mukyogerako. Kati oyo waliwo abantu abadde bagenda ozikirira eyo mu bizinga ne ekyo kyakoze anunudde abantu abatakwaki abatagambika okuba nti akoze seka munzikiriza yaffe yale Jomaliya nga sinaba kusiramuka Kenya waliyo omuwalimu ennaku zino kati yafa naye nga yatongozebwa okubeera nga ye abawala bonna ababeera ku mission talina buzibu ye kubeera nabo kubanga ye baamuvaako kwegamba abawala bano okubeera naye kyekyomukisa gye bali yafuna ebbeetu ye yakkirizibwa. Kati ekyo tetukirina ffe mu ddiini yaffe ayina okubanga atyani abo nabo mitendera gye giri batuuka nga balaba nti bino okusinza okutya Allah bikolebwa abantu bano abawansi. Kimpozi wantu awo okubatangazaako omuntu awateekeko bulungi ebirowoozo. Mu kiseera kino eggwanga lirimu akabinja k'abawalimu abasusse okubayita kwegamba wasifu y'obayita aboononefu tekimala wabula balabe ba ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Abasiraamu bagwana bateeka ebirowoozo basaasaanya enzikiriza ey'ekisuufi. Eyo enzikiriza ey'ekisuufi bimulaba waliwo omuwalimu yafudde emabegakaawo ne bakuŋŋaana ku muwalimu oyo yabadde mubuze munnaabwe ne bayimbira okwo mwabala evidiyo ng'etambula yasaasaanye balyoku bayimba tiimu ya bazannya n'engo ne babuze banne bazannya n'emmese. Kakati abantu abo ekyo kye baliko temukitwala nti nsonga ntono. Obubuze bwe buti bukola butya bwe butandika bemulaba abo abiina ebitambaala ebyakiragala bateeka ku bibegabega bemulaba abo abayimbira ku ntaana bemulaba abo abanyenyeza emitwe mu mizikiti ng'amakonkome mbalaba mbalaba obanga bazina osanga muna abasajja abakadde noloza nti takyalimu ndasi yonna ogenda kulaba ngeri gyewuubira masijidi. Kakati abo bonna abafaanaganako bwe manye nti dhullal naye bayita mu kkubo ki bimu ku bye bayitamu lyekkubo lino tuli mu kwogerako. Bajja ne wabaako omuteeko gw'abantu ne balaga nti abantu baakolera nnyo obusiraamu. Bwe baakola ennyo obusiraamu baafuna special status eri Allah n'abajjako okubeera nga
abavunaana bye baguddemu era nga tebakakatako kubeera nga bakola abasiraamu abasigadde bye bakola. Bakyogera batya? Besembesa aya egamba nti waabudu llaha hatta yatiyaka waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin. Aya etegeeza ki? Buli musiraamu amanya amakulu gaayo niwaba teyasoma nnyo. Sinza Allah okutuusa ngaekyo kyeweekakasa kiteekeddwa okutuukako si kwe kufa nga kikutuuseeko. Kitegereka? Bo bagamba nti waliwo ekika ky'abantu nga kisinza Allah ne kituuka ku ssaawa ya yaqiini, ku mbeera ya yaqiini, ku ddaraja ya yaqiini. Kwegamba ne kituuka mu butuufu nsinzizza. Kitegereka? Hatta yatiyaka al yaqiin, okutuusa lwe kyewulya nti mu butuufu nsinzizza. Kakati awo okubeera nga muba mugenda mu swala temumukoonako nti haji jangu tusaale, seeka jangu tugende tusaale. Bwe muyitakawo nga mulaba atudde mu lujja nga tazze kusaala, temulowooza nti nno bukendeevu bwa ddiini, wabula obujulizi okubeera nti yasinza nnyo n'atuuka ku yaqiin, Allah n'amuggyako takaalifu, n'afuna manzira ey'enjawulo. Abo nno bwe bakola ekintu ekifaanana ng'ekyo Sheikh kyayogedde, bakizimbira kaida eyitibwa etya? Bagamba nti idha ra'aita ajiz fala yaghurrannaka iblis. Bw'olabanga ekintu ekikuyitiriddeko kuseekawo, olabye wali abano betwogerako nno bibeera bisajja bisuufisuufi ebyonuunifu ebikaafu, tekisaala kyava ku swala naye nga kiseeka kinene nnyo mu bo. Bwe kijja bakituuze wasinga ddala okubeera ewasava n'ekitundu ku nte ekisinga obuwoomu kibamuleetera. Kaakati bagamba idha ra'aita ajiz, bw'olabanga ekintu kyonna nga ajaza akiluk antasawure, obwongo butuuse ne bulaba nti mu butuufu ino kimpitiriddeko. Nga ki? Omusajja yeebagadde endogoyi, Sheikh kyatunyumiza, seekawo yeebagadde endogoyi, yaani obumbwa obwa bulijjo nahiika aniddiin la shak nti bukigoba, naye kaida yakulembera. Tulowooza nti idha ra'aita ajiz fala yaghurrannaka iblis, bw'olaba ekikususseeko ibuliisi tekujjanga ku mulamwa n'olowooza nti seeka mwononefu, seeka nedda. Wabaawo sir ekyama, kati martaba yaabwe Allah batuusaako amawulire mu ngeri y'enjawulo. Kaakati oyo mbu yafuna amawulire nti waliwo eryato eribotose mu ocean liri eyo abantu bagenda kuzikirira. Kati abayambi atya? Ayinawo akalogoyi awakaawo mbu n'akeebagala. Kakati bano bamulabanga weebagala otya endogoyi? Kibayita okwebagala endogoyi. Katukigire ddala wabaawo omuntu munnange tabitega tabisembedde nnyo ng'asiyaga endogoyi. Kitegereka? Kaakati mukwagala okwewuunya ennyo okwesiwala agikolako ebyensonyi. Kaakati abaga nti wano kungulu bwe mutwe mukirabye, naye hakiika yaakyo ekiri munda eri emabega mwe mulabye nga bwekito bwe kiri, gwolabye nga endogoyi eri mukolebwako, naye ekyamazima ekiri ku nsonga eyo mbadde ndi mukutaasa. Waliwo ekituli ekibotose mu kati abadde akikuba kiraka, ekituli kiri ekiri ku mmeeri eri, era ataasiza abantu baki? Ataasiza abantu bangi. N'olwekyo humul adu, abantu abo be bale bennyininyini ab'eddiini, bemuteekeddwa okubeera nga mumanya sharri yaabwe. Temubatwala nti nno baseeka bali awo, baseeka bayombagana, mumanye nti haula fajara dullal, mubyewale musobole okukuuma eddiini yammwe. Naam Sheikh. Barakallahu fik, jazakallah khair. Idhan ebyo bibinje byabula. Kanyongereko kino nga tunnamale wano ebigambo bya Sheikh Abdussalam rahimahullah nti twayogedde nti ku bikolo by'abasalafu, eddawa y'abasalafu, eddiini y'abasalafu, Qur'ani naki na sunna ala fahmi salafi l-umma, basahaba bwe bategeera. Kakati muyimu ku bujulizi bw'abasuufi, aya ono gye mbadde mbikudde eri mu suratul an'am aya 19, anti mumanyi babasinza bagamba Allah Allah Allah, aya eri mu suratu an'am ya 9. Naye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mu kitabu kye al-Ubudiyya
yaleeta obujulizi bwe bayimiri obubakozesa ekyo lwaki bwe bagamba allah 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 ate era bamuwala bagamba hu lwakuba nti ekyo obujulizi bwabwe oyinza okufa nga okyali eno la ilaha illa kati bagamba olina kwogera bogezi hu abanene mubo naye kino ekya allah dawe engeri gye besembesamu aya eno n'obuuzi aya egamba wama qadarullah haqa qadri إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قد آية بابا جيكواتا وباكواتا ونبغamba قل الله الله تقول الله 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 aya tegereka bulungi gyeva bw'ogisoma naye baakwata kano akatundu kano ke baakwata kyovola basaba bagayogere kikamu allah emirundi kuba kasanvu allah 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 baga tulina obujulizi mu qur'ani allah nyini yatugamba qulillah mugambe allah 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 subhanallah seka ninga aya gyevudde allah atulaga ebintu byakola ani akola kino ani akola kino ani akola kino n'agamba nti bagambe nti allah bagambe nti ani allah bani bagamba nti wano olwo obujulizi obugamba tubeerawo tugambe nti allah 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 kyokka nga si buli omu nti naawe tolowooza nti naawe mbweno aya bweto bwekulamula gw'oli wa la ilaha illa allah gw'oli ku levo yo gw'omusiraamu wa bulijjo oli ku levo yaki ya la ilaha illa allah kakati ate abasuseeko ku madaala eyo mububuza bw'ekisuufi ate bano aya bewe betu mbu wano temwirabira wano kino bano kyetuliko kyekiri kyetwayogeddeko edda misomo egyakulembedde nti mu nkola y'ababuze bakwata aya ne bagireeguula ne bagyogeza byetakola etya ne bagikako nti etegeeza kino nga n'omuntu omusiraamu atalina kyasoma ku ddiini anoonya wekiri takola atya takiraba no enam n'olwekyo enam basooka kuteeka bubuze mu mitima ne batandika obunoonyeza biki bagenda okutegeeza nabyo abantu nti bino ebintu byavawo allah subhanahu kirasi moleta mulaba atulaze eddakiika 32 wano wenyini tugenda okutandika musomo gwaffe oguddako insha allahu tabaraka wataala.